ensi yonna globally according to the UN standard omuntu alina ekintu kyayiseemu bamuyita expert era ffe tugenda kati nkubambe nayogera mu World Health Organization as a keynote speaker in New York naye nga ba researchers ba doctors ba professors bali abagamba expert of experience I am the expert of my own life kituufu ne expert mu kino kyennyini kwanze kitambuddemu ne ba doctor abo balina okumpuliriza bo babisoma busomi ba expert mu bitabo naye nze obumanyirivu kubanga kikiseemu so I always go to different countries so anazibalaze ngenzeemu ne next week ngenda as an expert mu Uganda tulina abantu nga bameka abayita mu mbeera eno bwe bibange oba UN oba World Health Organization bagamba ki ku bantu abalina obuzibu ku bwongo kati ngera bwe nabadde njogeramu nti nno olw'okuba disability is invisible kati nze bwe baba balwala abantu oba abantu nga balina okugjako nga basanze mu crisis ate oba ng'ontukidde n'ogenda ng'obuuza oyinza obutamanya mangu ate nga n'abantu abasinga tebavaayo kulaga ki ekibakwata ne bw'ojja obabuuza tebajja kubuulira abantu bagambye amateeka teganatereezebwa ne stigma tebaagala kusongebwa tebaagala labels ezo zitukosa kale kakati ye World Health Organization yagamba nti nno at least mu bantu nga 10 ebitabo bigamba mu bantu nga 10 oba mu bantu nga 5 wabibeerayo anytime aliba nga ayita mu mbeera eno naye nti newogenda abantu nga 10 mwana 10 ojja kusanga nti waliwo alina mental health issues naye lwakuba they are not identified natambula emyaka omuntu akitegeera nti ono alina mental health issue yeetaaga support kati oba kibadde kizibu nnyo okufuna real data ay'abantu abo naye okugjako era kati ebitongole ebinagendanga nga bikola byo binajjangayo nti ffe tukutteko bwe bati naye ate bangi nnyo untold stories nyingi nnyo oyo akubuulira emboozi eyo gwe omulabi wa Kyaggwe TV ye Robina Nakanwagi alambuya tufunye emboozi ye ng'atunnyonnyola akawonvu n'akagga ku bulamu bwe ye nga expert ow'obulamu bwe naye nga obulamu bwe si bulala muntu eyafunako obuzibu ku bwongo nga okuviira ddala nga muto ate n'akula embeera neeyongera okwonooneka wabula teyakomaawo era teyeesalira musango kwe kusobola okufuuka kyali olwaleero ennyonyi azirinnye era akiikirira Uganda oba n'ensi yonna yonna mu bibiina ebyo bikola ku bantu abalina obuzibu ku bwongo n'obulemu ku mibiri agenda kutubuulira emboozi ye wandibadde tosubwa emboozi ya Nakanwagi owulire oyinza okuba nga oli muzadde olina omwana omuwala ayita mu mbeera y'emu nga mumutuumya amannya gonna abazadde abamuddira n'abaana ne mubasibira eyo emmanju ku miguwa mu biyumba by'embwa ne weerabira nti omwana ono ate akyayinza okufuukira ekirala akyayinza okubbulula famire yo n'olwekyo bw'onoowulira emboozi ya Nakanwagi ojja kitegeera nti omwana oyo gw'olina wadde ayita mu mbeera eyo ey'okuba nga obwongo bufunyeeko obuzibu olina okumukwata obulungi olina okumuwuliriza ate olina okumuwa obudde n'okumuyamba ennyo okumuwonya ebizibu ebirala by'ayinza okufuna nga abantu okumutuusaako obuzibu abaana bangi abawala abakabasanyiziddwa olw'okuba bayita mu mbeera eno n'olwekyo tovaako teekako data subscribe likinga sharinga Kyaggwe TV naye ng'olwaleero emboozi ya Nakanwagi Robina webale nnyo ssebo okukozesa obulungi ekitono ekyo ekya midiya omukulu Henry Nsubuga bampita mukyala Alambuya Robina Nakanwagi ndi mukyala mufumbo era tuntambulire mu bufumbo waffe okumala emyaka kati 31 naye nga ntambula n'embeera eno ey'okuba nti obulamu bwange bwakosebwako ku bwongo kale nzijjanjabibwa naye ate era kyavaamu kye bayita psychosocial disability oba mental disability obukosefu ku bulamu bwange obw'obwongo ndi musomesa mutendeke
ate nga maama w'abaana n'abaana bange bana basatu bamala university omulala wuyo agenda kutandika senior 5 tuli mu biro ensi yonna byeringa eyagala okulaba nti twogera ku bigambo ebikwata ku mental health n'ebikwata ku bulamu bwabo abayise mu mbeera ey'okulwala oba okukosebwako ku bulamu bwabwe obw'obwongo kuba nti omwezi guli ogwaggwa waliwo World Mental Health Day wano e Uganda fate twongera okicelebratinga mu November. Kale nze ngera bwensabiddwa okwogera nze nazaalibwa ewaffe eyo mu disitulikiti y'e Kayunga. Nazaalibwa omwami gwe bayita Muzeeyi Ezra Lubega n'omukyala gwe bayita Margaret Nagutta Nalongo eyawummula kati. Muzeeyi Ezra Lubega gyali myaka 9. Kwegamba nasooka obulamu bwange wasooka okulaba nti obwongo bwange bunyolwa oba buyongobera oba butandika okuba nga tebutambula bulungi ng'obwongo bw'abaana abalala. Bwe nasooka okulaba maama wange mu mbeera etali nnungi. Maama wange yali ayina embeera gye bayita abazungu bagiyita neurological issue, something to do with the nerves, naye ng'afuna okwesika nga bano abantu bagamba nti kale omuntu wuyo agudde ensimbu, abamu babayita nti wuyo agudde ensimbu, wuyo alwadde, naye obulwadde obwo nga oba misu oba kiki nga bikwataganye n'obwongo naye biba nga yeesika. Kati nze ng'omwana eyali tanaba nakuweza myaka 15 nawulira nga ate nga sikiwulirangako, tewali muntu yankwatako wadde bo bennyini ate abazadde okutubuulirako nti waliwo embeera bweti maama gyayitamu naye ajja kuba bulungi oba ajjanjabibwa. Kati nze namanya bumanya bwe namulaba ku olwo namanya nti maama afudde, nga ndaba yeesika nga naye bw'omanyi omuntu omukulu olaba mwana muto bw'aba yeesika akutiisa, naye ate omuntu omukulu omubiri ogwo omunene n'amaanyi gonna kuba yali awummuddeko mu katiike emisana awo nga tuvudde ku nnimiro. Nze okuva olwo obulamu bwange bwakyankalana nnyo. Nawulira nti maama wange agenda kufa. Ne bwe yadda engulu n'addamu n'aba bulungi, kale yeerumya olulimi ne tugezaako okukola ki okumujjanjaba nga bw'omanyi. Ate nze nali omuwala we omukulu, nze mukulu w'abalala. Olwo ng'olina emyaka ng'emeka? Nzijukira bulungi nali sinaweza kirabika nali n'emyaka nga 10 ekinene zaali 10. Sijjukira bulungi mwaka ogwo naye nali mu primaries zino. So kaakati nze neekanga nemanya nti kati maama ne bwe yadda engulu n'abeera bulungi, kale ne tumujjanjaba yeerumya olulimi atugamba munsotereko ku mmere. Nze nasigala mmanyi nti saawa yonna maama ono agenda. Era okuba ono ntandika okuba nga buli kaseera mba nkaaba. Ne bwe mba nga ndi nzekka ebirowoozo bijja ati n'essaawa yonna mugenda kusigala wa maama agenda bafaako. Olumu twabeeranga ne ku mmere kwaffe ekijjulo twatuulanga ne twetoloola ekijjulo kyaffe bamaama batudde wano batata atudde eri abaana ffenna kwali famire yali wano kye tuyita olujjuliro. Olujjuliro nga tutuula ne mwetoola bwe muti bwemu ne bamwesowanire ne mutoolera wali emmere. Naye kati nga tuyinza okuba nga tuli ku mmere tulya n'abantu abalala ng'omanyi African family twabanga bangi nga tulina n'ab'ekika abamu abaana abaviire ewakati okusoma nga tuba bangi awakaawo. Ogenda okulaba omuntu mubadde muli emmere ate nze ntandise kukaaba. Kati abandaba nga bagamba kakati erabbi n'abadde kati akaabira ki tumukoze kitewali alina kyamukoze. Kati abamu akungaga oyo naye atutamye n'ekyeru kakati kiki ekikukaabya. Kati bambi nga n'abaneetoolodde tebategeera mbeera zantu aziri muli munda. I had real social issue, I have the emotional issues, nali nina issues nga ziri muli munda nga nze omwana. Kati nga kyetagisa ate muntu bana abamanyi ekikula ky'abaana okunoonyezaako ga omwana ono lwaki akaabakaaba. Okiraba ekyo saafuna mukisa nze kunyumyako n'abo abasawo b'ebirowoozo abanyumya n'abaana ne babayamba mu mbeera zaabwe. Kati
nange embeera eyo nesattulula ekirwadde nengenda nga kigenda kikula kale nasobola okusoma olwokuba nali ndi muntu natondebwa nga ndi very highly gifted person. So I was gifted highly nga kugamba mukama yampa ekirabo ekyamagezi ndi muntu mugezi entata wange nakula ngamba omwana oyo mugezi nnyo omwana oyo mugezi nnyo n'abasomesa boogera bwe batyo kale newankwanira alina ebizibu nasobola okuyitamu nensobola okufuna ekifo mu Gayaza high school mwaka gw'79 ebiseera ebyo nga balondamu batono nensoma Gayaza high school senior fo nali nkola bulungi nnyo era ne bampa ne basari olwokuba nina empisa ate nkola na bulungi naye ng'ate era wadde nakolanga bwentyo naye ng'ate ku lipooti zange bawandiika Robina should be more social nti Robina ono alina okuyiga okwegattanga nnyo ne banne okuzannyako Robina ono is reserved Robina ono abeera nnyo yekka kubanga abasomesa bansanga nga ebiseera ebisinga nga ntulanzekka mu nga weekubagiza nga ntumira baana bannange nembalabira ddala nti bo tebalina bizibu nze bye nnina balaba basanyuka bali batya naye nze mba ndowooza ku maama wange oba oli awo banajja kuŋŋamba nti maama afudde pakati maama yasize toba ekintu kyazzeemu ne kimusika kati olumu nga ŋŋamba nentulanzekka Gayaza high school mu miti eri mu football pitch nentandika okukaaba nzekka like lamenting nga neekubagiza kati maama bw'anaafa bano bato bange bonna tunaakola tutya you know bwe namalanga nenzingako olumu nagendangaeyo nti ngenze kusoma bitabo naye omala okusoma bitabo ate kirina ekijja nolowooza ewaka nolowooza ku maama omala n'okaabamu nensomamuko ba bayibuli yange nezaamu amaanyi mu Mukama kubanga Gayaza high school baali batuyigiriza okwesiga Mukama naye nemala wenziramu amaanyi nensomako ku bitabo byange nenzirayo naye nenkola bulungi sinyako nengikola bulungi kati bwe namala ne tata wange n'asanyuka nnyo nga bampadde basalo omwana wange Bungereza emuweera kuba basalo yali evudde mu UK. Wali ofunye obubonero bumeka? I remember that time obubonero naye yali was the first grade of that time yali nakutyamba bano abayise mu first grade so kaakati bwe naddayo kwekesi nga njagala kukola sciences kubanga ffenna we twanga kusoma ebiseera ebyo especially ffe owulira ngu oyagala kuba kufuuka musawo dokita biki ebyo benali ndowooza ate nga nange bazadde bange bakiŋŋamba nnyo tata wange aŋŋamba omwana ono mugezi nnyo ndoga yalisomedde afuuke musawo kati nange nali nkigoberera naye nengenda nenkola naye bwe nagenda mu HSC kumbe nga because nali siyambiddwa mu mbeera zange ez'ebirowoozo nenneewulira saafunako bamusawo wa birowoozo saafunako omuntu agamba omwana ono nga yeeyawula nnyo omwana ono nga akaabakaaba kiki waliwo issue tewali saakifuna wabula nga ate nfuna judgments oyo kyejo oba kiki kati we nagenda mu HSC okuba siyambiddwa then embeera yange negenda nga esajjuka bakiyita kusajjuka nesajjuka kati bwe yasajjuka omuntu eyali star in Gayaza high school ofunirako waggulu ate kati nentandika kufuna failures era my first test kwegamba tine ekyo nakyo nekyongera kyekango kiralako maama wange kyekango endwala gyalwalamu sinayambibwa ate ekyekango nti kiki ekintuuseeko nze omuntu yamanyire okufuna eri mu 70s bwofuna 60s olwo okozeeko bubi ate kakati nfunye 23% 23% nga nze mu bulamu bwange kuva mu primary ne olevel sifunangako bwobumakisi butono kati nenekanga nnyo era nkimanyi n'abaana abalala bambi abayita mu abeekanga ate bambi embeera nesajjukira ddala oluusi n'abazadde abasomesa oba abazadde ne bajjayo nakibooko oyonoonese omuntu yali akola obungi otandise kuzannya ate kati ffe ng'abaana abawala abantu babalowooza otandise ebyabalenzi omwana ono yali mugezi ng'akola bulungi naye kati alabika atandise ebyabalenzi laba kati makisi gatandise okukola ki okufuna naye nga ekyabalenzi tekiri nawo kyali wala nnyo gye nti nze ekyo nga si kyendimu kubanga nze nalina embeera zange ndowooza ku maama wange essaawa yonna afa ate nekyanemba nga nali nga ntekinze values ez'obukristaayo ng'abawazi batuyigiriza Gayaza abstain keep away this is not tight ekiseera si kyammwe
okubeera nebyo ebyabalenzi n'abasajja wabula abantu bammwe mikwano gyammwe gye musuubira nti oba mulifumbirwa mubasabire busabizi wonna weebali kati nga nze life gyendimu naye abantu ne balowooza nti maybe kyekyali kisiza my education kati nentandika nga okukaaba ate ng'ate nkaabira education yange gyendaba nti eyiika kati nkaabira maama sayidi eno saawa yonna agenda kunfaako sayidi eno nkaabira my future kubanga nga bwe nkola exam nfuna F kati era newankubadde naseseetuuka nnyo bwentyo era ekiseera ekyo even my teachers with all respect mbasiima nnyo ne bambi era tebankwataka tekugamba omuntu waffe abadde sita eno lwaki azze nnyo wansi bwati ndowooza baalinga hope nti nja ku maybe ku improvinga so saafunako psychologist yenna anoonyereza oba omuntu abasawo abanoonyereza okuyambibwa amangu kati bontyo neŋŋenda naye ekyewuunyisa katonda ono nga bwali omulamu neewuunya nasalawo era nebaza mukama olwagalaza high school nti baali batuteeseemu essuubi eddamu nti ebintu nebiba bisobye bitya katonda gyali ayinza byonna ekyo kyokka kyekyanyweza yempagi gye netukwatangako neŋŋamba kale newankubadde kati okusoma kwange nako okulinga kati okugenda okulinga okugwa wansi naye katonda waali mulamu kyeyantegekera ndikituukako kubanga nzikipira mukwano gwa nalina ne mukwano gwange omu nga bamuyita Charlotte ng'ajja mu HSC nga nze nina ekintu ekijja ne kimbikka nkibanga a certain kind of slumber sleep kyesitegeera newe mba ngenze mu prep tusoma bwe ntandika okusoma bwe nti nekanga wetanzi nga a heavy sleep otulo otuzito tuzze neneebaka bwe nti mu fayiro ngenda okuwulira bakubya akaki akadde prep eweddeko naye nga watandikiddeko okusoma because the class is quite these are HS tewabeerayo basomesa bamonitaringa buli kaseera nti muzanyira mu class kuba buli omu aba serious akola ki asoma kumbe nga nze nagudde dda mu bitabo bwenti nenzeeyo mu rumu yange era olumu bwe mba sirina lessons bayigalaza batuwanga buli omu ng'abeera mu kaluumu ka concentrating mikwano gyange gijja okuncekinga kuba nsanga ndi mu buliri n'ebisse depression ekiyongobero Dr. Musisi omu ku bakungu abakola bya mental health Professor Musisi Segana I think yayogera mu Luganda n'atugamba nti depression kitegeeza ekiyongobero okuyongobera okuwotoka obwongo nga bulina engeri gye buwotoseemu kirabika kyekyo kyenali mpitamu ebiseera ebyo kati mikwano gyange nga bajja ne bagamba Robina gezaako naawe osomeko kati fe tunagenda tutya ku university fe tuggwa ate nga tugenze nze ngambaga nti munnange namugamba mukwano gwange Charlotte ngezaako naye nange nekanga bwekanzibe nti naye mukama bw'aba yantegekera nti ndigenda ku university nja kugenda hawo simanyi mukama ye ajja kikola bakiri bakyamagero bakinaye nja kugenda naye bw'abanga teyantegekera agenda ku university ne bwe ndigenda mu lower institution era ndisanyukirayo obulamu bulisanyuka naye neewuunya nnyo nti we nakola final exams olwokuba nali confident nti ekijja kijje ekinajja mukama ajja kikozesa sa panikinga nga abantu abaana abalala bapanikinga ate paniki nebalemesa okukola ate nekyane nesiga mukama nti ebintu byembadde njiga oba from primary n'ebintu byenjize through experience exposure gyenina ebyo bijja kunyamba okulaba nti ki oba nsangamu questions ezetaga common sense zenja okulondamu kubanga nga wenagambe ku beginning ntamu gifted intellectual wobanga you are gifted with that gift of intellectual osobola okukozesa common sense ebintu ebimu mu subjects ezimu naye olwokuba nali nkola science combination ki olwo nali nkola that time nali natandika ne physics chemistry and biology bwe nalabanga first time nga ntandise okugwa ennyo ntandise okufuna ezo ne nga physics kamuggyeko nsigaze biology chemistry nkwate ne geography kubanga geography nga womanyi ebintu emu oba byobuzaavinze ebintu byolaba byennyini then nobikozesa okuddamu that's what I believe so nensigaze era it was still science whatever
chemistry, biology ne geography. Naye bwe nakola final exams ezitutwala ku university nasobola okufuna obubonero obwantwala ku bachelor of science. Kale saafunanye according to my potential okuyitira waggulu nga bwe naalikoze, naye nasobola okufuna obubonero obwantwala ku university on government sponsorship. That time tewaliwo nti private kinga tulina university age Makerere. Era nesobola okugenda e Makerere. Nga era bw'omanyi abazadde baasanyuka nnyo taata wange kwanze nali nsooka mu kika kyaffe kyonna kabanga kibaawo nga tebalaba nti nabo basomesezzaako ku ki omwana n'alinnya kasozi nga bwe bagambanga ebiseera ebyo baawuliranga bwezi nti Makerere gyeri abasomi basoma nti basobola dokta. Kati nze nali nsoose mu famire yaffe mu kika kyonna ne ku kyalo kyaffe gye nali nviire kayukunta eyo. Ekyalo bakiyita bati Bungiro. Nze nali omuwala asoose. Mwaka ki ogwo? Namaliza 88. Namaliza 88 naye nayingira university 85. So nemaliza mu 88. Sokoleke okumaliriza senior 6 nagimala 84. Kati nengenda 85 n'ogenda ku university nensoma emyaka gyange esatu. Okoze course ki olwo? Olwo kati nga bampadde bachelor of science basooka kumpa botany, zoology and geography. Kati olwakolako nensalawo ku specializinga mu geography and environmental science. Era nafulumira okwo namaliriza bwentyo. Naye bwe nali ku university nakyo kyali kyamagero ate nze okuyita university gimalako. Kubanga jjukira nti okuva eno nga bwe mbagambye okuva mu buto bwange ebyekango bino ebibiri siyambiddwa. Mamange mulwadde sibitegeera sifunye professional touch na buyambi n'okubudaabuda social needs sibudaabudibbwa. Sijjanjabiddwa wadde mu mental health okukola tewali yali ategeera nti omwana n'emyaka egyo nga tewaliwo exposure. Era bwe nakaaba nga bagamba omwana ali spirit omwana ki ekyo. Bwe nakola nga obi mu bibuuzo nga bagamba nalabika atandise na abalenzi be bamuleetedde obutakola bulungi. Nafunanga judgments only. Kakati bwe natuuka ku university olwo nga bwe siyambiddwa ate awo ne kisajjuka nnyo. Mujjukira 85 twagendera ng'entalo ez'okugyako Obote 2 pulezidenti waffe alyoka ayimbye pulezidenti Museveni alyoka agireko. Ezo entalo zazo zankola bubi kubanga kati zaali naye zanjawula ku bazadde bange. Kubanga mujjukira bungi walingawo obuvuyo mu bitundu ebimu ebya Uganda. Kayungo olwokuba erimu amawanga mangi naye yalimu obuvuyo bungi. Oli ku university entalo zizze. Entalo era n'okugendayo zatandika nze n'okugenda ku university nagenderayo mu biseera bya lutalo. Kaakati olwo ngenze ku university bazadde bange badduse buli omu anoonyeza safety. Nze era tata bwe yantwala ku university yaŋŋamba Robin kati gwe weesiimye kubanga kakati eno university there is safety and security. This is going to be your home. Wano wagenda kubanga kati yewammwe. Nze simanyi oba oliddamu okundaba oba ndaba mulamu oba nedda. Naye kati gwe osinzeeko banno ekifo ky'olimu kiri safe. Kati beera wano osome ebitabo byo. Bwe tuliba abalamu olitusanga. Awo yetaata ng'akusibirira entanda. Kati jjukira nno yenze omuwala omu ku aba families eziva mu rural areas tudde mu kyalo eno e Kampala ebiseera ebyo nze nga sirinamu abantu bemanyi mu Kampala nalinamu omuntu omu mu Kampala gwe ngamba gwe mmanyi yali kojja wange ebiseera ebyo yali ng'asomesa ku Buganda Road nga ye mmanyi nti ye muntu omu yekka gwe mmanyiiko mu Kampala muno era bambi yagezaako okujja okunnoonya nandabako nange negezaako okugenda ewuwe naye nga bw'omanyi families naye ali mu Kampala mu makkati alina ne families nze neneetamu obulamu neŋŋamba bannaye sijja nakalubiriza kojja wange wadde aŋŋambye ŋŋendengayo mubuulieko bye neetaaga kuba nvudde mu kyalo biseera bya ntalo ne basic needs zenzija nazo ku university saazirina ng'omwana omuwala ow'obuwala naye the values of Christianity kwegamba ennono neba embala
values ezituteekebwamu mu birifu ennono eyo ey'obwakatonda yeyankuuma ne ŋŋamba oba kennina ke kajja okumala ntandika okusaba mukama nkoze eki ku yunivasite kuba sikyaddamu kulaba taata ne maama simanyi kati gyali entalo kale newe zazikomye naye kirungi ku yunivasite baatukkiriza ffe abava mu bifo ebitali bitebenkevu nga bwe tubreakinga gundi semester ng'eweddeko nga bagamba musigaleyo uganda register ne tusigalayo ne babaliisa emmere babawa bw'immere na wakusula naye these other basic needs nga mulina okwenoonyeza nenoonya ekyokukola ntandika okukola yange ebyemikono ne ntandika okubangako okubako obucapati obwo ogenda n'osuubula mu kikuubo amagi ate nga tutambula butambuzi ntamba ate ka transport weekali akagenda okusuubula ntambula ne tuyita omwo ne tugenda mu kikuubo n'ogulayo treze z'amagi 2 n'ojja ng'ozeetisse n'oziteeka wano mu ruumu bano bano abalala ne bagulangako n'ofunako kaakati embeera neeyongera okusajjuka ndowooza nga bwe tumanyi ebyobulamu bwoba olina ekikunyigiriza onyigirizibwa mu bwongo nagenda okulaba ate nga n'ekyaye nga kati ekyokwekyawa nakyo kikoze eki kiyingiddewo nentandika okulowooza nkola ki ku nsi kuno ye lwaki sikola ki lwaki sigenda lwaki siva ku nsi kuno kati nentandika okuyita kye bayita suicidal thoughts era nali ndi awo nentandika nensalawo obusazi nti kati njagala kufa neŋŋamba mukama nze nzija ku ensi yo ngikooye naye ate olwa Christian values neŋŋamba sisobola kukola suicide sijja kugenda eri mu ggulu bwe naakola suicide ate nga ndaba nti mbonyeebonye nnyo ku nsi kuno njagala nfune paradise bwe nva ku nsi mbeere mu bulamu obuki obweyagaza naye ate bwe naakola kye bayita suicide mba mmanyi nti ate awo nyinza okusalira omusango ne sinyumirwa neŋŋamba kati nkoze nti okufa so kati ebirowoozo byange kuba obwongo bwali bulwadde I think ne loneliness nayo yali y'amaanyi isolation loneliness ate bambi nga tebatutegeera abatuliki abakwetoolera batanaku tebatutegeera kati kye nasalawo neŋŋamba sijja kwetabula kanyingire obuliri mbeere nendekerawo okulya nembeera nga nze n'ebika bwebisi bannaye bagenda mu lectures nze n'ebitabo mbibiseeko mbipaakinze nga na paakinga buli kantu kange konna lwa nali mpuliddeko nti ku yunivasite eyo student bw'afiira ku yunivasite egula coffin nereeta n'emmotoka etwala the body to the parents kati bino nombirowooza ngaolwedde ne bazadde bange entalo zisse emirembe gizze muki nga bazadde bange bakomyewo okuva gye baddukira okugezaako ate okwezimba obuto kuba ebintu byonna baali babibbye kati nze ndi wano ngamba kale bazadde bange kijja kubaluma okubaleetera omwana waabwe abadde ku yunivasite gwe beeyagaliramu ne babaleetera omulambo naye tewali kyakukola bajja kukaaba bagume kati nali nkimanyi nti bambi bali mu bwavu bw'amaanyi kati ne ŋŋamba tebajja kutawaana kunoonya mmotoka egenda kutwala mulambo tebajja kugula coffin yunivasite gyabisasula nze kati kanfe bufi kaakati nenyingira obuliri ndekeddeawo okulya wabula nga buli kaseera ndi mu buliri obwo ŋŋamba mukama njagala buke nga nakazedda nze sijja kwetta naye njagala gwe mwenyininyini ommalemu obulamu akwetwalire oneetwalire neneebaka omwaka gundi misana kiro ndi mbeera mu buliri bwe nti sirya mukwano gwange najjanga mukwano gwange oyo Charlotte mukama mwenyo omukisa n'agamba nga Robina okiriryako kuba naye yali tamanyi ngeri bambi yakunyambamu being useful at that time nkuleeteddeko emmere lyakuwakiri akajiiko naye nga era nga bwagirekawo ye n'agenda mu lecture ate bwabisangawo siva mu buliri so kyenasalawo ŋŋamba nti it was divine intervention mukama ndoza yeyaleeta ekirowoozo ekirungi neŋŋamba kale nga bwe nsazeewo nti obulamu mbu endinze ninda kufa n'ebintu byonna mbipaakinze bye banaakwata ne bateeka ku loole kwe baligenda okuteeka coffin kansome ekitabo ekisembayo mu Bible kye bayita Revelation era Bible bwe naagigira bwe nti awo obulamu nga nabwo bugwamu
nentandika okusoma ekitabo kya Revelation ekyomu Bayibuli ekisembayo maliriza obulamu nga bwe nninda obulamu bugwemu. Bwe nasoma chapter esooka egamba esatu esooka mulimu ebigambo ebigamba to him who overcomes he will eat of the tree of life, he will live forever. To him who overcomes akoneka nkuba nti what does it mean? Netandika okufumiitiriza nga ekigambo ekyo kigamba nti oyo yenna aliwangula alituula n'omwana gw'endiga emirembe n'emirembe. Oyo yonna aliwangula yalirya ku muti ogw'obulamu. Engamba ye kitegeeza ki overcome? Okuwangula kitegeeza ki? Kati awo nentandika okuvuunula nendaba nti obwongo bwange bwali mu darkness. Kigambo kya Katonda kiringa ekyaleeta akasana. Obwongo bwange ne bubanga obubikkukako engeri y'okutegeera. Neŋŋamba naye kati kino kyenkola n'abeera nga nange naayitibwa overcome, naayitibwa omuwanguzi anaabeerawo emirembe n'emirembe mu kweyagala. Naayitibwa omuwanguzi anaabeerawo anatuula n'omwana gw'endiga mu kweyagala nga bwe njagala. Nenfumitiriza overcome omuwanguzi yaani nga ndi nzekka mu room bannange bali mu lectures nsigala nzekka holo yonna ng'esiriikiridde naye nga nze nsigala omwo mu buliri bwe nti kati ekyavaamu ne ŋŋamba Mukama njagala kuwangula, njagala mbe kwabo abamu be bayita abawanguzi abanatuula n'omwana gw'endiga emirembe n'emirembe mu kweyagala. Bwe nakkiriza ekintu ekyo ekigambo kino kyafuuka akasana nawulira nga kireese n'okuweewuuka nempulira nga ate kati ndi ready okufeesinga obulamu bwe nali nklozinze nentandika okububikkula neŋŋamba kati Mukama olwo nno ndi munafu nnyo bambadde sirya sinywa neebaka neŋŋamba Mukama nga mbadde njagala kufa lwakati n'obulamu buli ki bunafu naye ate kakati mpulira ndi ready to face life again. Njagala ate kuddamu kutambula bulamu bwange naye ndi munafu mu mubiri. Mpa amaanyi, mpa obusobozi, njagala kutambula ng'omuwanguzi okuva olwaleero. That life we yatandikira awo. Omanyi obwongo buno kasita obuyingizaamu kiri ky'obwagala. Obwongo ndala bwagamba omubiri gwonna nti kati muddeemu amaanyi tugenda ate kuddamu kuba balamu. Kubanga abasayantisi bakugamba, abasayansi bagamba nti omuntu kasaga nti njagala kufa. Era ogenda okulaba omuntu oyo agenda atandika akola ki? Serozi ze ezimu zitandika okufa kubanga brain egenda n'egamba obwongo bugamba ebitundu byonna nti bannaye ffe tufe tuliredde kufa ne bigenda nga bifa mpola. Kakati nze we naddamu okugamba nti njagala tube balamu kirabika obulamu ne buddamu. Ne nsobola okusoma ne maliriza university. Era bwe nali mu Department of Geography Professor Mwaka that time mujjukira bulungi bwe nali nvuddeyo kuba kati saasobola kufuna degree nnungi okusinziira embeera gye nayitamu kati obusobozi bwange bwonna ne potential yange teyasobola kuggwayo. Naye bwe nali nva nga nvudde mu university Professor Mwaka yampandikira ekiwandiiko ekyo nga kigamba nti kiringa cover letter nti buli muntu yenna anaaba handlinga Robina in issues of employment wonna wonna obogenda oba osaba mulimu consider her according to her potential and the gift, not according to the transcript because of the socio-economic issues that she faced during her time of university. N'ateekako nga omuntu akulira department eya geography and environmental science. Kale kati nemmala bwe namala university bwenti nefuna omukisa kati ngenza ate ku bulamu obw'okukola n'ekiwandiiko Dr. amaze okukikola ki Dr. Mwaka that time. Obulamu obw'okukola omulimu gwange ogwasooka naye nga tetunagenda ku mulimu ogwasooka bwe nali nga ndi ku university na joining ekkanisa eya Deliverance Church Uganda Ministries kati nga tusabira Nakasereeri kati nabo
era kyekirungi nti nno community zonna era abantu bonna mumera n'omuntu okumwekebejjanga n'okumusembezanga mulaba nga ate ye ava nnyo ku bantu mufusale amagezi gonna kati ate bo baali sensitive ne bangobere ne bantunuuliranga ne balaba naye ndoozanga nabo balina kye balaba nti neetaaga support somewhere kati omu ku bakulembeze mu Deliverance Church Dr. Clement Tibalokoka nangamba Robina njagala ojja otukyalireko ne mukyala wange ojja okyaleko eka twagala kukumanyaako nnyo twagala kwogerako naye kumbe nga bagala kuntegeera balebe ng'eki gye basobola okukola ki okunyambamu era ne batambula nange bwe nava ku university batambula nange paka bwe nagenda bwe natuuka okufuna ki omulimu bwe nabanyumiza bye tuyiseemu entalo bataata bwe bali mama wange bwafaanana ne baŋŋamba kakati fe obeera wano e Kampala fe tuli bazadde bo they became my spiritual parents olina abazadde be Kayunga era tujja genda tubalabe naye twagala naffe tukulere nga bw'oli mu kibuga wano ate nga nali nkyetaaga kubanga omwana awakulira eyo mu rural areas era nga muno mu Kampala mpitamu ŋŋenda mu Gayaza high school okuva ku Gayaza school emmotoka olinya bulinya paka wa mu kyalo simanyi bitundu Kampala eno kati we nali ku university era nali limited owa Kampala nga mutya n'okumuta kati nabeera ku university ne ntambulako ne ŋŋenda mu kikubo okufunayo ki ebintu nekugenda ku church so kaakati ne bandera era nabo mbeebaza nnyo kati nali ndi nabo ne wabaawo omulimu ogwajja era be bannyamba ne baŋŋamba Robina tukutunuulidde tubadde naawe tukwetegereza naye waliwo opportunity wali newankubadde si byebintu byewasomerera naye tulaba nti obulamu bwe busobola nnyo ebya social life okuba nga onyumya n'abantu obudaabuddako n'abantu abajja nga balwadde ne banfunira opportunity okukola ne Joy Medical Center bali that time nga baagala abakozi ne baŋŋamba genda applying naye nga applying ne nkola interview ne bampa omulimu era ne mbanga nga ntuulaawo ku reception nga receiving abantu ne nnyumya nabo ne noti nga bye baagala ne mbaweereza we batuuka okugenda so ne nkolako omulimu ogwo ku Joy Medical Center ate nagwo gwankola bulungi olwokuba nti it was in the medical area nayiga ebintu bingi ebyobulamu ate nga nange okuva nga bwe nakugamba nti njagala kubeera dokita naye olw'embeera ne sisobola kati we nafuna omulimu ogwo nafuna fulfillment and satisfaction kuba nadiiringanga n'abalwadde ate nga nkwatagana ne badoctors n'abasawo ne bannanses naye lumu tuba tuli eyo ndi ku mulimu eyo era nga bw'omanyi mental health especially olwonno sinaba nakujjanjabibwako tebanaba naku identifyinga or diagonizinga nti nno nina obukosefu mu bulamu bwange nga bwe tugamba nti nno obulamu buno buli mu invisible kwegamba nga tewali nga bw'ondaba nga ntambula oba nkola tosobola kutegeera nti nno Robina alinako yeetaaga support somewhere okujjako ng'oli very close kati bwe nali nkola ku Joy Medical Center depression ndowooza ebizibu byeko eri nga byeyongedde nnyo tata ebiseera ebyo nga tata wange ate naye atandise okulwala ate yali annyamba ekyenda bakirongoosa wuyo bamusaza ekyenda wuyo abadde agenda kufa nenfuna depression ey'amaanyi kati maama wange mulwadde alina obulwadde bwe nayogedde obw'okwesika tata wange wuuno ekyenda kyesiba buli kaseera bamulongoosezza emmengo obwongo wange ne butandika okulemererwa nayingira mu depression nga mpanvu nga sisobola nakwogera kati ate nabano be nali nkola nabo ebiseera ebyo nga bwe nakugambye nti invisible disabilities kwegamba ng'olina disability oba condition etali visible okujjako nga crisis emaze kujja balwawo kitegeera nti Robina alina major issue alina issue mu bulamu bwe obw'obwongo balaba muntu tava mu buliri muntu yesibidde mu nnyumba omuntu tayogera nga naye bajja okumbuuza badokita benya Robina tukuyambye kiki kyennyini nga mbatunuulira nti si lwakuba nti nasalawo obutayogera naye obwongo bwange nga Dr. Musisi professor bwe yayigiriza ng'olwo obwongo buwotose bunyoloddwa nga ne bwombuuza processing okuddamu ekintu nga buli very slow mba nkya processing okuddamu kyombuuziza ate olwedde ombuuziza ekirala kati ate
nga banvaako nga tebafunye ansa yonna nebagamba Robinah twamukoze eki, ne baleetako abalala nga ne baleeta abalidazi baffe abatukulira n'ekitongole ekyo nga ntunula butunuzi bw'ente. Awo ne bagamba katumusabire Saala zikola baana after some days genanga okulaba nga nze ate ntandika sisobola kubinyonya lwemalayo mpolampola to face life again n'osituka omuntu abadde tava mu buliri nolaba nga tokutandisa okusitukako n'ogenda nogaka ngende naabeko nogamba kale kanyweka nefunirayo okutuzi nyweko nga bandeka. They would give me space ne bandeka. Then bagenda okulaba mpolampola nti nfunyemu amanyi ate ku makya nnyo bagenda okujja olunaku lumu bansanga ate ndi ku ttebo yange mu kifo kyange okukola. Kati bannanga abamu benkola nabo bali abakulu nga bandeka kubanga I think they had some people skills. Tebapapira nnyo omuntu kugamba gwe lwaki okola bwe kiti. Naye ate bannanga ababa benakolanga nabo the lower cadres nga bagamba nedda Robinah atulekera mirimu. Kyegyo kyange ki omuntu n'obeera nnaku 3 tokola obeera mu nnyumba yo kati ojja ne tumukolerawo nga nekireeta relationship etali ki nungi. Naye nali ndi ku mulimu ogwo gwennyini awo nga bwe Mukama ate bwe yanfunira nti newankubadde nali nga mu mbeera ezo naye nga bwe mbeera mu mbeera zange ennungi nga naga highly gifted person muntu ntya Katonda njagala Mukama nange ate awo we nafunira omukisa omu ku bakulembeze b'ekkanisa abajja okukola emirimu gye okulaba biki ebigenda mu maaso kubanga eddwaliro lyali under the church n'alengera omuwala omulungi n'alaba omuntu ono Mukama n'amugamba yono omuntu omutuufu ow'okubeera naye n'asalawo okukola ki okutegeka n'agamba Robinah nze nkulabe nga yeggwa omuntu omutuufu gwe tusobola okubeera naye wadde ndi mu bukulembeze naye gwe gye ngenda okuwasa nange nempulya ate nze nange mwennyini nga nange natural obulamu bwange nawe nga bwakola ki nga bwakulukutira gyali nga naye kanaba nakujja gyendi nze nga nange nali nakulukuta ne ŋŋamba omuntu ono bwaliba naye akiwulidde ndowooza ndi mu consideringa nali ndi awo nga naye azze yawe njogerera wano ye mwami gwendi naye kati omusumba Bill Melkizedeki Alambuya y'omu ku bakulembeze abakulu abalabirira amakanisa aga Deliverance Church mu ggwanga wano amakanisa agasukka mu 400 mu Deliverance Church tukyali naye tubadde mu bufumbo emyaka 31 kaakati awo tuba twakagenda